Butere buyanja musizero kubeera nga temugoberera kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana era nga amawulire gentuuse nago mawulire si malungi mawulire gannaku mawulire gannaku naye nga sina kubeera nga tembibaleetera kansukemere nga tembabuuzako Juma Karim mwena abaisiraamu abalabira mu ggwanga Uganda newe ggwanga yona kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana tandika kubeera nga tosubscribinga please subscribe atendeka notification bell kakondeko kajja kubeera nga teeka ku alertinga bulungi abatadde video ojja kubeera nga ofuna ka notification nti kakati kino kyekipya ekisobodde okubeera nga ate kigwa azjo video etandika na kubeera nga ate olikinga munaye tyaka ekigalo ekyo likinga ate sharingirako abalala ate wansi mu comment section bwetwesanga ne tubeera nga twegeyageyamu ku nsonga ezibeera zigenda mu maaso era nga bwe nakutegeezeza amawulire gendera si malungi nakamuna mukuumi wa His Excellency Bobi Wine omwami amanyikiddwa nga Akleo Akleo abasinga mutegera bulungi yajja ddukira ku mmotoka ya Bobi Wine wabeera tebalina edi mutwe akirewe ekintu yabeera nga akikwasaganya munaye amawulire waliwo gatandise okubeera nga tegatambula nti omukulu ono yandibwanga yattiddwa era nga byonna mbiyina mu maaso bagenda kubeera nga mbikuleetera kinajjukirwa ono nno yabuziddwawo okumala ennaku nga 3 era nga olulwako lwa leero His Excellency yavuddeyo n'abeera nga ate alumba wali ku Facebook ye oba ebibanja bya social media byonna n'abeera nga atakakasa obubaka buno nti bodyguard we Akleo talabikako kyekyamazima so ngenda kubeera nga ate nkuterawo ebintu byongera okubeera nga ate olaba ki ekigenda mu maaso tekinaba kutegereka yabuziddwawo atya era nawo wali kuba banoonyeza poliisi yonna amakomera gonna ekyamazima omwami Akleo talabikako so ambirina mu maaso ngenda kubeera nga ate mbikuplayingira osobola okubeera nga ate olaba ki ekigenda mu maaso side ate bunaba nkugiddeko ensonga ezo Edikenzo kyebamukoze ekyamazima Edikenzo ayongedde okubeera nga ate atulaga nti tasobola nnyo kwogera kyekyamazima tasobola kwogera era nga abantu basinga bamuwadde amagezi bamugambye nti Edikenzo anyuma nnyo ng'asirise abeera mugezi nnyo ng'asirise naye kasita akeera ku makya n'akwata akazindaalo abeera omusajja mulala nnyo statement ekyuka era nga kinajjukirwa Edikenzo oyo muye yatugamba nti osobola okubeera nga ate okola 5000 simala n'osevingako 2000 simala n'oterekako 3000 ate simala n'okola oti so muyina mu maaso awo kyebamukoze kikabuka byonna ngenda kubeera nate mbikuterawo awo ne videos endala nnyingi nnyo ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo of course ate muva naye nga bajjukiza Sheikh Ashraf wali nnyo gwe nawe nayina ebizibu binjawulo munoonyeko ku namba z'essimu wawe ziri ku screen buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana nakujjanjaba akozesa Duwana Quran ge maanyi ge gakozesa era ng'akoledde abantu bangi nnyo bawa obujulizi so kankomawo n'amawulire amalala mangi nnyo of course temuvaawo. Arbitrary arrests and detention are rampant with individuals being held without trial, sometimes for extended periods. In a number of cases, what we see is abduction of citizens by plain-clothed, gun-wielding men who take these people to unknown places. And many have since been missing for years. For example, John Bosco Chibalama, who has been missing for over 4 years. Yet, the Right Honorable Prime Minister, Robin Anabanja, admitted that he was arrested by the state and he is in the hands of the state. Of late, the same is happening even to members of parliament. We saw what happened in the past to Honorable Segirinya, Honorable Sewanyana, and most recently to the Honorable Paul Akamba, who is one of us who belongs to the NRM. But he was abducted and for about 3 or so days, no one knew where he was. It is wrong, whether it happens to the opposition or to people from the ruling party. Right, Honorable Speaker, when these practices become normalized, because everyone gets to be a potential victim, that's what happens when we normalize them. Tambuza post breaking news UPDF wambye muganda waffe Akirewo Kivumbi oyo atambula ne president ebiseera ebisinga era enamba y'emmotoka emututte Nuwa 10 UAP 1064 P emujje kumpi n'amakage Nansana. Tambuza post twagala muganda waffe mwanguwe ko mutambuze post etuuke ku buli gwe kikwatako yenna Museveni twagala muganda waffe Akirewo Kivumbi. Kyali wange yaŋŋambye ne MCE lwayogera ku nsonga za Edikenzo ne mugamba nze nakkiriza eyakusinze abakusinze manyi abana ba People Power abasinga temukkiriza naye nze nakkiriza mu bayimbi ba Uganda bonna nga n'omukulembeze wange mwali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teri muyimbi asinga Edikenzo magezi nga asirise lwe yasooka okuvaayo okwogera be yayogera nze naggwamu amaanyi ne ŋŋamba oyo mutadde
ensi yeetaga ekintu kye bayita expenditure. Mu ekyo mugiramu ekintu kye bayita saving. Saving is very important. Nti buli muntu mu buli category mu buli sente zaafuna asobola okubeereramu obulungi ku status ye. Namanya nti nfuna 4,000 nja kukozesako 5,000 nsavingeko 2,000 nkozeseeko kino na kino naye ng'amanyi nti ku saving at least mubyewuliddeko mwenna awo nze we namuteera nti Eddie Kenzo aba mugezi nnyo ng'asirise nikasaabayo nayasama bwati omunya agenda fuluma bya kisiru byokka. Era waneeno wensabira mwami Nyamutoolo ono mukyalawo Edirisa Musuuza obutakuswaza kola ekintu eki nga wamuwadde kino ekyokumutwe kati kyolina okukola kikino ekyolina okukola funa kisooteepu ekinene waba agenda mu bantu omusibe ku mimwa kubanga bulwana avaayo okwogera agenda maliriza kuswaziza buswaza ge magezi genyinza okuwa Mr. Nyamutoolo agambe ku mukyala we Edirisa Musuuza nze namuvaako kuba talina kyamagezi kyayinza kwogera. Omuyimbi Edirisa Musuuza gwe muyita Eddie Kenzo nga avaayo okwambalira muyimbi munne Azawi olw'okuba nti Azawi yagambye ku bayimbi nti nammwe abakoze ku mannya abayimbi mu industry muveeyo mugatte eddoboozi lyammwe ku bannayuganda abalaga obutali bumativu ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso. Ekintu ekyanyizizza ennyo Eddie Kenzo era n'amwanukula n'obukambwe. I want to state as follows. Bannaye, nawankubadde buli munnayuganda alina eddembe okubaako ne kyayogera. Naye ndowooza abantu abamu baali badde nga basirika. Sigamba nti buli kimu olina okukyogerako. Bw'otunulira abantu bano ababiri, omu muyivu wa diguri, ekitegeeza nti amanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga, amanyi obulabe obuli mu kusirika ng'embeera tetambula bulungi. Bw'abanga omukulembeze w'eggwanga naye asobola okuvayo naga nti tuyina ekizibu ky'enguzi mu ggwanga lino. Kakati gwe omuyimbi olw'okuba nti ofunye ettutuma oyimbi ennyimba 2-3, you have fame granted. Osinziira wa okugamba nti Azawi byayogera temuli makulu? Ngambye nti kuba biri bano omu muyivu nnyo alina degree, omulala simanyi. Olw'okuba nti gwe president w'akabinja akamu ak'abayimbi tekitegeeza nti gwe ategeerera buli muntu yenna. Edda mu biseera by'enfuga y'abazungu music yali very fundamental mu kugumya abantu ebiseera ebyo n'okubongera amaanyi okulwana okufufuggaza bakyeruppe. Music mu apartheid South Africa abayimbi baali very fundamental mu kuwa obuwagizi eri bannansi okwegaganulako enfuga ey'obusosoze eyali mu ggwanga eryo. So mu context eyo Azawi, one, by the way, I didn't know that she's very brilliant. When I took time nempuliriza omukyalo ono, the way she articulated ensonga ze, nentegeera nti ddala eggwanga likyayina abantu ab'omuzinzi. Oyo Eddie Kenzo background ye teyawukana nnyo n'ey'omukyalo ono Azawi. Bonna baali eyo mu ghetto. Era n'Azawi yakyogedde nti yakula ng'alaba embeera bazadde be gye baayitamu nga bastrugglinga. Kakati gwe olw'okuba Allah Mungu akusitudde akutadde awantu awamu, what makes you feel nti bewaleka mu buyinike mu mbeera embi, abasula enjala, abatasobola kusomesa baana mu masomero malungi, abatasobola kutambulira mu mmotoka ennungi nga ggwe gy'ovuga, nti oli bw'akugamba nti gatta ku ddoboozi lyo kubanga oyina abakugoberera osobola okuwulirizibwa, n'olaga nti aziza gwa naggomola. Bannaye, nze ndowooza ebintu ebimu twebeereremu. Toyina w'osobola kusinziira. Okay, oli ayinza obutakunenya
kubanga the two people are completely different. They are in different worlds. Azawi byalengera mu myaka 2-3 mu maaso zinduuza ono Eddy Kenzo tabiraba. Njagala tuberenga tufumintiriza. Gwoba watuuka ng'olaba nti ono kyeyayogedde kikyamu nnyo. Era nti abayimbi yazza gwa naggumala lwaki abagamba okugatta eddoboozi kwaba abayaayaanira Uganda ey'omu maaso ennungi. Then sirika. Because nawulidde nga n'ebyogerwa biragira ddala omuntu atatutte budde kufumintiriza context ki ono mwayogerera bino. Nkugambye okuva edda n'edda mu biseera nga tulwanyisa abazungu wano mu Africa, mu biseera nga aba South Africa balwanyisa enfuga ey'obusosoze, abayimbi ba artists ba taking a lead role. Kakati tosobola kusinzira n'oyagala okuyiwa enfuufu ku bigambo ebiwoomu ebisufu ebizzaamu amaanyi omukyalo ono Azawi bye yayogedde. Era nze ndowooza singa tunaagenda maaso n'okwegulumiza kubanga we are privileged, we are now better, we are close to so and so, we talk to this and this, ne tutalumirirwa bantu baffe gye twava. Who was Eddy Kenzo nga tannaba kufuna linnya? Bannange njagala tubeere bantu bakulu, abantu abafumintiriza, tuleke kulya mu bannansi lukwe. Bwe babeera nga bannayuganda bakuwagidde ensi ekukkiriza, Mungu n'akuwandako edduso. Don't forget where you come from. For me, that was the point ya Azawi. She grew up in the ghetto, according to her. She saw how the parents were struggling to meet ebyetaagisa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo n'okubasomesa. N'amaliza okusoma nga tewali mulimu. With a degree, there are thousands, if not millions of Ugandans abayita mu mbeera y'emu. Kakati gwe bw'oyagala okumusirisa nti be tobyogerako, then you are missing a point. Nze Adam Kungu. Hajati Zaalika ng'onyumidde akakaaya, onyumidde ne buppini mmatu, ate baŋŋamba nti abakyala abalina ebirevu mubeera banjawulo nnyo. Naye lwakuba Hajati Zaalika oyagala nnyo okuyomba, Hajati Zaalika oyina nnyo entondo, Hajati Zaalika yeggwe muntu akuba omuntu oluya ate n'okaaba, Hajati Zaalika yeggwe muntu abbako omuntu ekintu ate n'omukubira enduulu. Kuba neebuuza kaakati Hajati Zaalika newankubadde oyina akasunguyira kangi, mu nsonga ng'eno egenda mu maaso obusungu obugjeewa. Newankubadde Hajati Zaalika oli mukyala, ne Hajati Zaalika si kirungi kuyombayombanga. Newankubadde Hajati Zaalika wakulira ku mizigo, ne Hajati Zaalika wadde wakulira ku mizigo, ne kaakati oyina akayumbako, oyina n'amakaago wuuyo baakuwasa, omusajja n'akuteeka mu makaago, oyagala kuyombera mu kalina Hajati Zaalika. Hajati Zaalika oyagala kuyombera munda mu kikomera. Hajati Zaalika oddidde omuzigo ogututte kololo. Hajati Zaalika otuuka okufuluma ebikomera oyombe ne neiba ali mu kikomera ekirala. Hajati Zaalika, Hajati Zaalika leka naawe kuyombagana bw'otyo, kuyombayomba bw'otyo Hajati Zaalika. Hajati Zaalika lwakuba entegeerayo ya munguuba nnyo Hajati Zaalika. Hajati Zaalika waliwo enjawulo wakati wa politics n'enguzi. Ebintu ebyo bibiri, politics and corruption, ensonga lwaki birina amannya g'oluzungu ag'enjawulo ng'era n'ag'oluganda birina ganjawulo, era ne mu nnimi zonna nga birina amannya ganjawulo, lwa nsonga nti nabyo byanjawulo. Hajati Zaalika, obuzibu Hajati Zaalika bw'olina buli bumu. Hajati Zaalika oyagala okweteeka ennyo mu lubu lw'abategeevu, kyova olaba Hajati Zaalika ntagala bbiri ng'otagalidde mu luzungu lw'otategeererako ddala oba lw'oyisa obukulu. Hajati Zaalika waliwo enjawulo wakati w'okwegeziwaza n'okubeera omugezi. Hajati Zaalika weegeziwaza nnyo, ate mwana attu n'olowooza nti oli mugezi, n'olowoozesa n'abakukkiririzaamu nti oli mugezi, kubanga Hajati Zaalika ku myaka gy'olina, Hajati Zaalika nga tosobola kwawula wakati w'enguzi n'ebyobufuzi. Hajati Zaalika, Hajati Zaalika ebintu ebibiri, corruption ne politics, byanjawulo. Hajati Zaalika lwaki nkugambye nti weegeziwaza nnyo Hajati Zaalika?
Ajati Zalika weegeziwaza ne tekikufuula mugezi. Olaba tosobola kwawula Bobi Wine ku Uganda. Kubanga gugamba nti mwayawula. Si afiira ku nguudo ezifiirako bannayuganda ndiz'omuyiwa omusolo. Zaaliiriddwa. Ajati Zalika oyo gogamba nti mwayawula. Abaana be oba osanga tebagendangako ku ssomero nga tebalina kyakulya mu konteyina kubanga tebasomera mu UPE. Baana ba bannayuganda be basomera mu UPE. Ng'ezaali ziweereddwa minisitule y'ebyenjigiriza mukyala Kataha yazizimba mwaka amwesi. Abaana ne batafuna butabo busobola kubayambako abali mu UPE kubanga UPE yali etegeeza bonna basome Ajati Zalika. Naye bonna basome just nga kusoma mafaaya. Abaana batambulira bwerere just batambula butambuzi butasiiba waka naye nga gye bagenda okusoma tewaliyo kyakusoma kubanga ate waafuuka na waakusasulya tekyali UPE. Sente ezaali baweeredde abaana baabawejjere bonna basome. Mukyala yazizimba mwaka amwesi oba yazizimba mu Victoria Mall. Ajati Zalika munnange Bobi Wine abaana be tebagenda mu Bwakadaama. Era abaana ba bannayuganda be bagenda mu Bwakadaama Ajati Zalika. Ajati Zalika abaana ba Bobi Wine tebagenda Mulago nga balwadde. Kubanga Kyagulanyi Mukama ye yali amusaasidde ng'amuwadde obusobozi okuva ku ntandikwa obusobola okutwala abaana be malwaliro agali private naye ng'ate ye nga ye Bobi Wine talinga gwa Ajati Zalika. Ye alumirirwa ne bana abalala abawansi kubanga tewali mugagga ali safe ng'ali mu community ey'abaavu Ajati Zalika. Kakati Ajati Zalika bw'oba tosobola kwawula His Excellency Bobi Wine ku Uganda kitegeeza Ajati Zalika obeera mu kwegeziwaza nenga ate toyina magezi. Oli mudongo mu kifaananyi eky'abagezi Ajati Zalika. Ajati Zalika it's not about empala nayo ne Bobi Wine. It's all about Uganda ne bannayuganda. Kubanga Ajati Zalika oba osanga ono Kyagulanyi gw'olaba alwanyisa enguzi n'akuula ejjembe oyinza okwesanga nga ye temukosa. Kubanga ekimulwanyisa akuuka ejjembe agamba nti walidde kiruddu nnamba kyokka ng'ate ye abaana be tebabajjanjabira kiruddu Ajati Zalika. Kitegeeza Ajati Zalika ensonga teri ggwe na Bobi Wine. Ensonga ya bannayuganda Ajati Zalika. Ajati Zalika lekeraawo okwegeziwaza kubanga oyogedde ku kigambo nti tebakugamba nonsense ninga nawe wennyini awo oli mu kwogerera Ajati Zalika oli mu kufuluma nonsense. Nga nawe wennyini woli mu kwogerera Ajati Zalika lazima kulwalira obadde ofuluma nonsense. Ninawuze Ajati Zalika ate toyina ebirevu munnanga nti batugamba abakazi abayina ebirevu baba banjawulo mu nsonga z'omu kisenge. Uyo mama ina pino matosi byena akakaya Ajati Zalika simanyi obo balidde omaliriza okusaala naye Ajati Zalika mu busiraamu ate si kirungi kulaga face ya mukyalo oti Ajati Zalika olulalo jjango oyambadde nga abatabuliiki. Wakiri ne bw'oyogeraga si Ajati Zalika baleme kutegeera nti gwe Ajati Zalika omanyi muyina ekintu kye mutaamanya Ajati Zalika ku lwaki obusiraamu bwabikkirira abakyala era bwakweka abakyala nti abakyala babanga bakitiibwa era tebakkirizibwanga kwogera mu mikolo. Omanyi lwaki? Kubanga olw'okuba bakyala bayinza okwogera ebitajjansa abantu ne babasekerera ne kiweebuula ekitiibwa ky'omukyala. Ajati Zalika bamaze okufumbira omwami osazeewo gye oyogere Ajati Zalika nga tonnafumbira mwami ojja oyogere ng'ozze kwogera by'amagezi naye ng'ozze kwogera nonsense ng'ate n'ebbaluwa mw'oleetedde nonsense naye ogiyise nonsense. Idiot. Ajati Zalika. Ajati Zalika. Twawule Bobi Wine ku Uganda. Ajati Zalika twawule corruption ku politics. Ajati Zalika Uganda ejja kusobola okutwanguyira otherwise Ajati Zalika teri akubanja ddoboozi lyo. Ngera bwe mbagambye Ajati Zalika teri ababanja maloboozi gammwe Ajati Zalika.
oba oyogedde oba toyogedde kiri gy'oli bw'oba olabanga obutogera jatizaalika kye kisinga sirika. Sirika teri agenda kusokola ya jatizaalika. Bw'oba olabanga ensonga zo ne Bobi Wine ozitadde mu nsonga z'eggwanga olw'okuba mwewala ne Bobi Wine ng'ate ggwe oyina mpenkoni osobola okutambula ku nguudo embi n'otuuka emirembe aponye. Naye ze enguudo ze zimu kwe yafiira. Ssentebe wa NRM Essoroti naye ze enguudo ze zimu kwe yafiira. Ajatizaalika ekiri atabaala naye asigadde eka kimutaayiza. Assalamu alaikum gwe ajatizaalika genda otegekera omwami Futaali. Eddie Kenzo kyenyinza omugamba ye ng'omuntu I think asirikeko. Asirise teyejjusa. Ayagala Eddie Kenzo asirikeko. Koze ebintu ebimu abireka aleme byogerako because bimulabisa. Kenzo speaks for the selected few. He speaks for the selected few who are the oppressors. Really? Yes, ye point eyo because gwe wetegereza. Gwe bw'ongamba nti for example based off what he's saying ti abantu abeekalakaasa baagala kwonoona bintu by'abantu n'embeera ng'eyo okwo okupaintinga kifaananyi ky'ekintu ky'otanalabako oba okola ki? Oba okola ki okupaintinga ekifaananyi ky'ekintu ky'otanalabako? Nze buli kimu kye twogera wano kye twogera gavumenti eno it is happening currently. Everything some of us talk about is real. Oba kitegeera, it is not animated. Oyo Kenzo ali animated. You can see that someone is talking about things bya firimu ebyo byaliko. Yatamanyi. Tabimanyi because tanalaba kintu kyonna. Bw'obanga tonalaba kintu lwaki oassuminga kigenda happening? Government yene ine mundu zonna walaba abantu be baleeta. Baleeta ebimotoka byonna ebyamagye ne baleeta bikimu ne biyitamu olunaku before olunaku lw'okwekalakaasa abantu bagenda okukola match. Abali peaceful tekuli yali akutte kiggo, tekuli yali akutte kambe, tekuli yali akutte mundu, bo be bali babikutte. Era basobola okukwata buli omu. Gwe basobola okukwata ne bamuteekako. That means they had the manpower. Balina ne manpower y'okutambula nabo paka ku parliament ne batabakola kintu kyonna. Era n'abantu tebalina kye bandikoze era bandiyogedde buugezi. Naye bakwate ne babasiba. Ono president wa federation. President wa bayi. Nanti ze sigiri. Yesekanyolya. Sigiri mu federation. Alengerera bano. Nanti alengerera, yes probably alengerera government. Nze kyendaba. Atumulemu. Ogambye ki? Alengerera government because based off what is saying ebyo bintu ba government be babyogere ebyo bintu by'okuyiiya ebibozi be basyasinza okuyiiya ebibozi government yawa yekyasinza okuyiiya ebibozi fe twogera ku bintu ebiri real. Kenzo ayiiya bibozi. Mbozi ezo nti nalaba nsimanya egindi baagira bwe bati kati mwagala bijje wano byazzeewo ddi. David Lutalo wabanga akwoye akireke si byampaka si byampaka. Bwabanga maybe abyogeddeko n'abaako watuuka ng'akooye ng'alaba kimumenya akireke waliwo abalala bajjo kipiikinga up gye bali oba okitegeera. Nze sirowooza nti abantu bandiremedde ku muntu omu ate naye yeeteekeko badde nimbonze nayogera ffenna tuzze twogera ne tukyayogera because ebibi bikyagenda mu maaso so tulina obyogerako. Gobanga olina wootuuse n'obeera ng'okooyo byogerako kiryokke waliwo abalala bagenda opiikinga up babitwale mu maaso kati nga ffe tukyafaayo gobanga wakoowa kite si byampaka teri yamutuma so he's free to stop at whatever point he wants because yetegerera he used some tough and hard language. Yes. Kumu abamu abalowooza nti balina okwogera. Yes, yavumamu naye kyendowooza nti just yali excited okwogera. Gwe walabako violence mu kwekalakaasa okubaddewo? Alaba peaceful protestant. Walabako violence mu kwekalakaasa kw'abasuubuzi wagirabyeko? Teriiwo. Police wano yekyasinza okubeera violent. It is not the people, it's the police, it's the army. N'abayaye baabwe bebapangisa bajje babbeegatte mu kwekalakaasa. Teri kidala because nze sirabangako abantu beekalakaasizza wano emirundi mingi. We really see obujagalalo n'olabira ddala nti waliwo chaos. Abannayuganda bantu ba mirembe nnyo nti bwe bavaayo okwekalakaasa beekalakaasa mu mirembe. Babeera na mulwali era bamala ne bakola ki ne bakivaako. Abantu bano bakka mangu. So nze neewuunya omuntu ogamba nti okukorrelatinga embeera y'e Kenya n'eya Uganda.
Kenzo tasomanga kona bannakenya gye yasomereyo teyina bannakenya bye yasoma nabo nze nasoma nabo bali very aggressive nasomera ku St. Lawrence Kenya si bangu bayina energy ate bwe batyo bwe bali so tosobola basuubira kubeera nga bannayuganda oli omuntu bw'atambuza obulamu n'engeri gye boogeramu si enkola y'omunnayuganda bayina nyoro aganti bano bali inspired abuuzizza how can you be inspired by what is happening in Kenya? Who informed him that they were inspired by them? Come again? Because some of us who did what? Who informed him that we were inspired by the Kenyans. Eddie Kenzo statement here at Demoti yene Bobi Wine bayahula. And Bobi Wine is a leader of a party. Ne Kenzo akolagana ne side ya government tukirabye nchane ggulo tumulabanga meeting a president. So tosobola kungamba ntitali ku side eri because kiri clear like daylight ng'okumakya kugana. Olunaku lwa kumakya tuyinza okugamba nti kati olunaku lwa kiro ku ssaawa zino tusobola okugamba kiro kaakati tetwagala confusion bw'obanga osazeewo n'ogamba kino kyendiko beerako naye tugezaako nnyo confuse nga kituufu Kenzo ayimbira abantu bonna kati nja kuwa example nze banteeka ku posta ngenda kuyimba ku lwali saayimba because nze siyimba ku lwale kebe ya Bobi Wine siyimba ku lwale